Social media etabuse n'obutambi bw'obuseego nga twakamatiza okubeera nga tulaba obutambi bw'obuseego obwa chicken munnange nno ne Hamu Darling USA bafulumizza akatambi k'obuseego. Bano babadde babiri ne Tamale Mirundi Junior nga beesiyaga. Byonna full figure bibino abikuwa. Omwana akunamye ennyuma amanegenege wubanga socks. Agali ngensawo z'amanda. Oyinza okugamba papa kidde kyako omwana ayina ensigo empanvu. Zeewuuba ziti ne kawodongo. Bannange nalabye omutuli omuwanvu eggutte oyinza n'ogusonsekamu oluwagi. Buli mupampa nalaba oli ng'atuuzizza obusolo n'omutabani w'omufu. Ne ngamba busolo ki tayiri kasolo manege gatuulawe gatokujjako ng'olina mpanama ng'oli mulwadde. Kumba ali mupampa mwe mulowooza mbu ayina akasolo ng'akajjawa. Ngajjawa akasolo. Waliyo omusajja bibina lati abana akasolo. Waliyo omusajja bibina labwato nga abana akasolo. Lutuuzizza pampa yonna etudde wanejjudde n'okujjula tannagikyusa. Mbu ayina akasolo nga mwana yakula. Mbu maama yankuze ewuwa. Ewa ate munnange ogenda okulaba nga bafuna abawala be balipirayipira. Ogenda okulaba nga baba n'agaboozibozi. Nalaba Yesu bakoli omuwala simanyi aliyana. Bayize newe omuwala yali ayagala oba Edwin. Ng'alina self content olina nawe osobola musanga. Na nekira namwesibasibako ebyo bagenda beetungatunga ku bantu. Waliwo n'abakola video. Video n'agifuulamu oluyimba n'alaga nti nga yakwebakako n'akola. Beetunga ku muntu. Beetunga ku muntu. Katonda yeetunga ku lukazi nga lulinga lujjajja luwe luno lukazi olw'Yerusa. Olutize luno lukongozi luno lukombozi. Nga tebigatta. Bwe balinnya ennyonyi mbudabadde mukutte munyo amazimanza yankuba jajja wera yakuba mbakazi bonna babezinya era nagambye balieku wa baba ne mugamba okay mboze mama zimagani nze namwa oyagala jajjawo atayina wadde savu kutama ataina wadde esavu kutuguru nti we mwegombako tuguru omukazi oyo ng'osobodde kumwegombako mumbule ekyosobola okugamba ku mukazi oyo nti wakyegombako kikino bonna bawunya bulobu mbuna mwegomba mbwerwanya bwe bali ku Skype nimbu amukube ati ngamba ng'ebintu tebigatta Naluitoida bano na musajja nti luno musajja wuno tioba boyfriend tebigatta kumbe webigattira wala bina koloboza bulina koloboza mu oyiro nga tebigatta waliwo ebintu nga tebigatta ate kinnuma tenkujjeko katono nnyo olunaku olwajjo nakulaze eri puzzle nga yatutte omusango ku poliisi ng'agamba nti omukunji atasera amwogerako bubi nti amuyita sitaani. Omukunji atasera avuddeyo n'agamba nti bayinza okukwata ye ng'abali ebisiega babalaba ali ensikini nti yatta omwana top dancer nye ne bamulekaawo ne bamuyita ku poliisi n'avaayo buvi bw'atyo mbu bakwate ye byonna bikuleetedde obeere ng'obiraba. Beesiyagamisa nange ensi etunula. Abantu beesiyagamisa natukunga ensi etunula. Poliisi netabako gwe kutembo musuubira poliisi nti nsi lwe jalekawo abeesiyaga amaanyi gaye galeete ku mukunja olw'okuba mukunja atasaidinga nayo kawaani ngenda bakuba kanywa mmwe simanyi federation yonna temwekweka mu migongo mu bbina lyoyo liriya nisimi bikoze bitya mwenna mudde ku front mbagatte kakota nsiike enkube mwagala kummanyiira mmwe bigwa ku mwana w'omuntu ne bimukuba emu bbiri nti top dancer afudde poliisi nebagamba bakyanoonyereza emu bbiri nti bonna be bakutte beebaseeyo ekiro kimu bonna babatadde nange bwe batyo bwe bagenda okunta nze yayimbyeyo akayimba kamu andiko kino sikkiriza nti kyange tekusobola kubaako gino mikono sigine kya 3 zokka. Mwogezi wa poliisi teyataddeko w'amagye teyataddeko ani omulala atataddeko. So kati liri puzzle twala ekiwandiiko obagambe Mukulu agambye emikono tegyaweze.
Omukonji atasera ayongedde maaso n'atugamba nti bye yayimbye byebyo omutemu wuuyo sitaani wuuyo alabye kalayira we kayiika amalusu kateekamu amaanyi mangi bw'atankolera vidiyo n'afukamira n'avunnama ngenda kwebaka ku maama wange oteeka oba wayagala dde omwebakako tayimu yatuuse dda bye nayimbye byebyo go listen to my song keekookedde ku lufaananyi eyayambadde t-shirt nasaako ekifaananyi kyange nantyoboola bulijjo bootyoboola si baana b'abantu mwe baseruka mamayute bwe bakwata ku liryo ng'oyasama bo tebalina musaayi mbokagenda fukamiza nze nzonkange n'ekkomera nina omusango nvunname sirina kyenkozesebwa nfukamire nali nva ku kampeyini ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omusirikale akookinze mundu nfukamidde empanisa emikono yali emabega ate nakuba migo n'enkovu zikyali kuno tezinnakala ate nyimiridde embenga dduka ate oli nankuba essasi mu kugulu. Have I ever got justice? Kati nvunname munange ntya nnyo ekkomera munange we banansiba ate nkyali n'ebiwundu by'amasasi ate mukazi wange baakamusala baakamulongoosa maama nyabo maama Lilian nsonyiwa maama Lilian tonsiba munange tonte nze be bamanyi genda kwetonda